Lunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Maayi omwaka 2026 lubadde lunaku lwa kutuukiriza birooto ekibadde kisuubirizibwa oba ekyatandika ng'ekirowoozo ekyokubeera nga Honorable Balimwezo Nsubuga asalawo okujja mu kibuga Kampala wakati abandi ne bagamba nti tekijja kusoboka, abalala ne bagamba nti yandibanga asaaga busaazi tasobola kubanga asiguukulula mu loodi. Olunaku olwaleero ennyondo esemberayo ddala mu coffin egenze maaso n'okubanga ekubwamu era nekikakasibwa nti omuloodi Erias Lukwago obwa Lord Mayor kyaddaaki si wakuddamu kubanga ekitiibwa ekyo akiyitibwa wabula akwasiddwa ekitiibwa ekyo mu butongole olunaku olwaleero si mulala ye mukulu Honorable Balimwezo Nsubuga era we kuba kulayira katugende maaso n'okubanga tuwuliza wano. I, Balimwezo Ronald Nsubuga, swear in the name of the Almighty God that Lodi omupya ebintu bisoose ne bitaataaganamu kaawo engeri gye babadde bateeseteeseemuko empapula nga tebitegeerekeka ko ye mu bimpe embiddemu ndayire buto mu ngeri y'entuufu bannakampala bampulire bulungi. That I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this city. So help me God. Congratulations, Your Worship. I invite you, Idi. Kiddiridde nga Honorable Balimwezo Ronald Nsubuga amaliriza okulayira kwe kw'okubeera nga bayita Idi agende maaso n'okubanga amuwa ebikwasibwa obanga amukwasa ebyuma byonna eby'obuyinza oba ziyite instruments of power. Simanyi lwaki babiyita byuma kale tugenderaawo n'agenda maaso n'okubanga amukwasa the instruments of power oba ebintu ebimukakasa mu butongole okubeera nti aweereddwa obuyinza omuli ssemateeka ow'eggwanga, omuli ssemateeka wa KCCA, omuli amateeka waliwo amendments ezakolemwa mu 2024 n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo era nga bogenda maaso n'okubanga weetegereza mu katambi bibadde bigenda maaso n'okubanga bikwasibwa Honorable Balimwezo Nsubuga. Kati nno ne kikakasibwa nti olunaku olwaleero Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga Kampala nga bwe yatugambanga nti Kampala yeetaaga Engineer ebyaddala omukulu ekifo amaze okubanga akifuna mu butongole era Lord Mayor kati tuyina omu buli we bakubuuza nga gamba nti Lord Mayor Engineer Ronald Balimwezo olunaku olwaleero amaliriza okubanga alayira. So weewo nno nga bagenda maaso n'okubanga bamukwasa ebimu ku bintu eby'enjawulo biwandibadde ogenda maaso n'okubanga oyita instruments of power ezimukakasa mu butongole. Kati nno olunaku olwaleero wakati ng'okulayira kuno kuli mu kugenda maaso wali ku KCCA omuntu alayidde tabadde Honorable Balimwezo Nsubuga yekka. In fact ndabyeko n'omukulu oli akulira akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform oba omu ku batuula akakiiko k'ebyokulonda aka NUP omukulu oyo naye agenze maaso n'okubanga alayira John Mary Sebuufu si ye yekka bana NUP by the way abawererako ddala balayidde. Ojja kujjukira nti NUP yafuna ebifo by'abakansalazi bingi nnyo nnyini ddala. Katuyiseewo ekifaananyi kino sooka olaba omuloodi sooka olaba omuloodi behold here comes the omuloodi. So omuloodi waali omuloodi ye Engineer mu bantu abadde olunaku olwaleero mu kaseera ak'okulayira kwe kubadde n'omukulu Honorable Sebuufu John Mary ono gwolaba side eno ayambadde nga Honorable Joel Ssenyonyi. So Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition abaddewo era y'omu ku bawerekedde ku muloodi okubeera nga bamulaba mukwano gwange mu kubeera nti alayira. Kale abo tubanga tuvuddeko kaawo
mwana mwala amanyiddwa nga gwe mumanyidde ddala obulungi amanyiddwa nga Shamim Nambasa naye olunaku olwaleero ojja kujjukira ono yaliko guild president wa Makerere olunaku olwaleero amaze okuba nga akuba ebirayiro katusooke tumufuneko wano kati ono Nambasa Shamim, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Nambasa Shamim, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. People power! Our power! NUP! Kunga Kamanda Kunga! Kunga Nambasa Kunga! Kunga Chagulanyi Kunga! Kunga Bobby Kunga! Ra! Cha! Ah! Hello! Thank you so much. Former guild president Shamim Nambasa, the woman LC5 councillor elect for Kawempe South, now sworn in officially. Amaze okubeera nti alayira omukyalo no Shamim Nambasa muna NUP lukulwe olunaku olwaleero. Kati katugende ku nsonga za Speaker Anita Among kasita tumaze okuba nti banna NUP bannaffe bamaze okuyitawo. Honorable Anita Among abadde ng'ajja ku parliament n'emmotoka ezitemagana ng'omuntu. Emmotoka eyo gy'olaba Mercedes Benz eriko AAA1 kubaddeko number plate AAA1 ekibadde nga kitegeeza nti buli mmotoka ya Honorable gy'abadde avuga Among ebadde ngako ennamba. Kati we tuva ku AA1 wabaddewo emmotoka eno Kia ebadde AAA2. Buli speaker wabadde ng'omulaba n'emmotoka ng'eriko ennamba kibadde nga kitegeeza nti waliyo ate ennamba endala eddako. Bw'abanga abadde tannagigula abadde nga waakuba nti ennamba eyo nayo ajja gigula. Kati eyo gy'olaba ku screen ye AAA2 oba AAA oba A ezannabansasaana 3. Katugende ku AA3. Eyo gy'olaba ye AA3. Gwe speaker abadde nga number plate z'emmotoka ze nga tekuliiko bino ebyammwe BUAB sima biki nga je ezize mwatula mwatambulira ekisooka nga nnungi zitemyanga omuntu wabula nga yaziteekako kye tuyita customized number plate. So kati eyo gy'olaba ku screen mukwano gwange ye AA3. Kati olajja kwebuuza ate AA4 yeriwa? Mukwano gwange AA4 ye yaleese ebizibu. Eyo gy'olaba ku screen ye AA4. Eno ye yasize okubanga ereeta ebizibu bye tulimu paka n'olunaku olwaleero. Kati ojja kugamba nti ate gwayogera kasomba kaddira. What is your problem? Mukwano gwange olunaku olwaleero number plate ezo nga bwe nzize nzikusomera. Emmotoka erabika okuba nga tennakwatibwa yeri AAA2 gye nkulaze. Wabula olunaku olwaleero mukwano gwange AAA1 gye nkulaze wali olunaku olwaleero police esazeeko amaka ga Honorable Anita Among e Nakasero. Emmotoka Mercedes Benz erina AAA1 oba eriko number plate ya AAA1 bamaze okubanga bajetika. Eno si yokka n'emmotoka endala ekika kya Lexus nayo abasajja we bazze bajetise. So banonye emmotoka bbiri olunaku olwaleero mu maka ga Honorable Among wali e Nakasero. Kitegeeza nti emmotoka ezakaboyebwa okuva ku sipiika ziweze emmotoka 6 wetu. Kasooke kulage katambi kano nga bali mu kwetika emmotoka zino. Kale kankweko ku sound kantumizeeko ku sound wano katono.
osobola okuwulira munnange emmotoka ez'abagagga nga bali mu kuzisika bazitadde ku kimotoka kya poliisi bazongerayo. So kati nno bwe kityo ekimotoka kya poliisi ekyo kirina engeri gye kikola bakituusa ne kisooka kisimba wansi eri neesobola okwambukako bulungi kati kyo ne kikka ne kigibigula ne kigitwala. So olunaku olwaleero emmotoka endala 2 zimaze okuba nga zitwalibwa. Kati eyo ye AA3 olunaku lwe baali batwala AA3 yeyo gy'olaba waggulu, kati eno gy'olaba wansi ye AA4. AA4 yeno gy'olaba wano wansi. Zonna abasajja baali bazitadde ku byuma. So olunaku olwaleero bagitutte. Kati nze mbuuza amaka ago golaba eno side gali agali waggulu gegekigo gana agali wansi gege nakasero. Oluvannyuma nga sipiika agombeddwamu obwala nga n'ebintu bye ebisinga bitandise okubanga biboyebwa, kikakasibwa bukakasibwa nti n'amaka gano mu bbanga eritali lyabwala nze siri nabbi naye nago ojja kuwulira bwe kinaaba nga azuuliddwa nti enguzi abadde agirira ddala ne sekulya yenna n'amaka gano gajja kuba gateekebwa ku katale. Wabula golowooza ebyobugagga bya sipiika bandibikoledde kinaddala mu kaseera nga kano. Wakati nga bino byonna bigenda mu maaso, President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ngenda kusomeza 2 Mayi akomyewo mu picture oba akomyewo mu kifaananyi ekya byonna nga biri mu kugenda mu maaso. Atya waliwo ebbankaluwa efulumiziddwa era ne tuba nga tugifunyeko kopi nga YouTube channel yagaliwo olunaku olwaleero ngenda kusomeza 2 Mayi omwaka 2026. Ebbankaluwa eno eweerezeddwa ebadde ekoowoola abakulembeze bonna oba ba MPs bonna nga bwe balondebwa ku kaadi ya NRM. Ababaka ba parliament e12 abamaze n'okubanga balayira wabula nga bava mu NRM bonna bayitiddwa mu lukiiko mu maka g'obwa president Entebbe mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu okubaako ensonga ze bamulungulula. Olukiiko luno lugenda kubaawo ku Sunday eno yennyini era nga lugenda kutandika ku ssaawa 8 ez'omutuntu oba ez'amalya g'ebyemisana. Mu ngeri y'emu n'ababaka abaawangula nga tebajjidde mu bibiina oba bayite aba independent wabula mukadde kamu nga bo beetegefu okukolagana ne NRM bayitiddwa okubeerawo mu lukiiko luno. All members, NRM Parliamentary Caucus, 12th Parliament of Uganda, Kampala, Uganda. Dear colleagues, notice of first meeting of the NRM Parliamentary Caucus for the 12th Parliament. Notice is hereby given for the first meeting of the National Resistance Movement NRM Parliamentary Caucus, which has been scheduled to take place on Sunday 24th May 2026 at State House Entebbe and starting at 2 p.m. prompt. Babayise bagenda kubeera ku State House Entebbe mu maka g'obwa president. Kati njagala okujjukiza omukulu gw'olaba ku screen ye Honorable Jacob Oboth.
ono nga yawandiddwako dda eddusu ekibiina oba ekisinde ki-PLU wabula ne NRM eraga nti ono gwe yagala okubeera nga yeesimbawo n'okutwala ekifo ky'obwa sipiika. Kati kambeeko kenkujjukiza NRM eyise meeting ey'aba MPs bonna wali ku State House Entebbe ennaku z'omwezi 24 ku Sande eno. Wabula njagala okutegeeza nti okulonda sipiika ne depute we byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 May 2026. NRM ababaka bayise nga 24 ku Sande saa 8 ng'enkeera ku Monday nga 25 sipiika agenda kubeera nga alondebwa. Oba tuli ffenna? Then kino kiba kitegeeza mu bigenda okuba nga biteesebwako ku Sande ng'ennaku z'omwezi 24 ekisinga okubeera ku mwanjo ani owa okuba nga alondebwa ku bwa sipiika. Ojja kujjukira nti NRM ebiseera ebisinga buli we basisikana mu caucus meetings nga zino bavaayo nga bateesezza era nga basizza kimu nti bwe tutuuka mu parliament kino kye tugenda okukola. Tuli ffenna mumpurra byebyo. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.